tuve mu bibozi by'ekisiru byangu byakwogera. I'm just being honest with you. Byangu byakwogera n'obeera mu bibozibozi ne munyumya kino ne munyumya kiri, naye focus yaffe yonna yandivudde mu bintu bino byonna nedda ku bapolitician. Nedda ku bapolitician abo, abasajja abo bakola ebintu by'ekidongo bingi. Ate ng'ebyo ebintu bigenda ba affecting for a very long time. For a very long time. You are giving these people a chance. Mubeera awo muli passive. Okitege omuntu man ebyo ebintu nze kasitandya daddy yaguze omugaati. Daddy tomanyi byayitamu. Oli mu bibozi bya mugaati. Oli mu bibozi bya mugaati. Waliwo atalidde totally tanalya. Nze ndwawo kulaba TV because za kidongo. Bibozi bya kidongo. Okitegeera otunuulira TV n'onyiiga ng'oyagala kikubo kyase nga te TV eyo. Naye ng'omanyi obusungu we buva kulaba abantu bajja ku TV ba politician okusinika mannyo nga teri kisesa. Nga tewali yadde n'ekintu n'eki ekisesa. Busimanya twetaaga sente za billboard. Tuwanike billboard to sensitizing abantu. Fe bwe twali tukola ennyimba ezisensitizing abantu twasaba sente mmeka? How much money did we the artists beg for to actually do songs that actually got to you? Ezo 00 biki byonna. We've done all these things in good heart, good faith. Why shouldn't the ministers, why shouldn't the parliamentarians do the same? Effects of politics nene nnyo. And sometimes we don't even look at it ne tukitunulira n'ogamba ekintu kino kinyaffectinga kitya. We don't think about the effect of what happens when people mismanage funds, when people misuse money. Busimanya health, our health, they requested for 62 million and they were given 94. Was it 94 or 96? Around that. Now, if we are surely going to reluctantly accept such things to happen, if someone has told you, mbadde nsaba ompe emitwalo 2 n'ekitundu nsobola oddiringa n'ekintu kimu, nogaa nedda sigenda kuwa mitwalo 2 n'ekitundu, ngenda kuwa emitwalo 25 nga neyo yagala mitwalo 2 n'ekitundu. Tandiko kirowoozaako omuntu oyo aba akikoze mu mutima mulungi oba bakikoze afune zabbako. Wawulidde abo abantu nga boogera. If Kadaga is coming out to talk about how abantu babawa amata amafu ng'abyogerako kati ng'amata amafu bwe gaaliwo yali tabyogerako paka bwe bagyewo sente ziri. You have to be vigilant. You have to be vigilant. This has nothing to do with Bobi Wine, with Museveni or whatever. It has to do with everything we are seeing now and the change we need in the coming year. And the change we need in the coming year. Guys, you are young people, and all I'm begging you is to actually see these things and take them serious. These people say we are the leaders of tomorrow. Nete batuwa gap. Tebatuwa gap ekyo jala mberewo nga mukimanyi. Na bw'obanga owuliriza ebibozibozi ng'ebyo, simanya you are the leader of tomorrow nga ne tomorrow tejja. Tomorrow never comes. You have a big problem. These people go in the parliament and take time and sleep. They have nothing to talk about. In the coming years, we want a parliament that can be seen live on TV every time they sit to talk about everything they talk about. Nothing should be hidden. Tulina okuba involved. If possible, nga abantu basobola okuba nga balaba buli kimu ekigenda mu maaso. We need to have that. If we do not have that transparency, whereby osanga speaker of the parliament ng'agamba ezo sente zaafulumye mbu buli kimu mu kibuuze nze bakusangewa. Buli omu ajje nga anoonya gwe akubuuze gwe
ng'ate abantu be twalonda, they are different people from different regions. They are supposed to be accountable. They are supposed to be accountable for their regions. You as a speaker should not say that. A speaker has no right anywhere to speak for every parliamentarian, every MP. We need government hospitals which are really government hospitals, which actually take care of people using government money. Using government money. Because that money is not for the government, that money is yours. And these are things most of you forget. It is yours. Era ne bali abazikozesa bazikose ne bamanyiza mmwe mu ababaliisa. Gwaliisa MP. Thank you to whoever is sharing the video as we speak. You're the guys who feed the MPs. Nebe bavuga ebimotoka byabwe ne bajja ne bakuyitako ne bakusindika ebbali ne batomera n'abantu. They don't care. Because now are in position of power. Kati gw'oyina kyo kyamugamba eki. What are you explaining to such people? These people are arrogant. These people are greedy for power, greedy for position, greedy for money. And it's not really just power, they want money. Era kyova olaba mu time eno ey'obulwadde buno obuzze obutatutte yadde bantu tunaweza yadde bantu 100 naye sente z'owulira ezitambula sente mpitirivu sebe ezitambula ezo situbasajja boogerera mu billions and billions of money. Katugenda kiraba nga kiwedde mangu tewali ajja kwogera balance. Ekya balance tojja kiwulira. Omanyi lwaki towulira kya balance? Towulira kya balance because tokyogerako. Bano bagayi tulina bagamba, they need to know. Okitegeera? And I feel so bad nze ndaba zino programs z'aba politicians tebampita zimanya frontline. I want to see these people mbakublastingire nga tuli awo, mbacheckinge nga tuli awo, nati balowooza tuli badongo, tutwatuule eyo tuli bisirusiru. We have done research on politics. We have done research on most of what you people do and what you don't do. So before thinking twajja wano nga abavubuka mbu tetulina nnyo mulamu, abavubuka tulina omulamu. Ate tuli bangi. We are not going to be fooled by the few. We are the many. The few cannot control the many. The many can be controlled by the few only if the few start believing that they are sheep.